nnyo ssebo neyanze bakozi banange esanyusa okubala manya agange bakamugesa kanso nga ngamba nyimukyojjawo ekimotoka kino nanimba yamukiraka sirina kyenzija kukola ojja kwebika bwentubera muddamu ate sigumu seebiri kanso mbadde nkusaba abantu obayite babeerengawo omuntu musanga gonti oyo okujjako nga oleeta kizibu ng'ekyono naye kikwatagana ne ssente tukkanyiza bulimba sisitimu y'ennaku zino kakati maama nze ŋŋenda enkyokutuukawo sebaala disitusansi okulaba okutuuka ku bulaawe nga boonoonye buli kimu omwana bamutaddeko empingu zimusaza omukono amagi gonna bagayiye jakati bazisudde disipule esaanyeeko ane Kakeeto mwenyini najja sente nezeeweera mwami Kakeeto n'azigaana yagaana sente ne muganda ekigendererwa kyo kwagala kujja kumenya bintu by'abantu oba kigendererwa kyo kwagala sente kati kyembadde nsaba mwami Town Clerk nti abantu bano nga bwe bajja ne banyonoona ebintu byaffe ne bayiwa amagi kitegeeza baba bakangavudde naawe bakangavudde ayogedde ku ky'obuyumba nti tukulekere kontakiti za landiroodi naye kati ekitundu ekyo kirina obuzibu buli bumu nti landiroodi ayina ettaka kati mulimu ba brokers abapangisa ettaka ku balandiroodi kati ne broka ate leero ateekawo akayumba kati gwe nojja n'opangisa akayumba ako kakitegeeza ku mutendera gwa kanso nga yomutugambye omubwagala tubanga akayumba essaawa eno ka mitwalo 30 kemugenda oteeka lugenda kapangisa emitwalo nga 5 ku 6 naye nga tuli mu kayumba kati nga nawe ekizimbe y'omu naye apangisa emitwalo nga 4 tokanze nga ndi mu kayumba tekibagamba wakiriko tuwaayo omwezi gumu omuntu atandise n'alyoka asasula ka license ka trading license tannaba nakutandika kukola nga muzinoni ekirala Town Clerk lumu ku bizinensi yange saaliwo waliwo omuwala akolawo omuwala ne bajja nga batubanja license ne bankubira essimu ne bagamba siriiwo naye ndi Ntebe mu ddwaliro kanveeyo mpitire katabi nsasule baagaana ne bagamba mukyalimu mu kitundu sawa ziri mu nyeeze okumakya kansasule mbiweereze ne bagaana ne bagamba kale kanninye kati nsasule ebintu ne babikasuka munda ne babyonoonayonoona naye ng'omuntu waga eddakiika 3 kangende nsasule mukyali mu kitundu mukomewo mulayo mu ddakiika 3 wemba sasudde naye tebakiwuliriza lwaki bajja mu ssente ate tebatuwuliriza omuntu n'atuuka kutulugunya bwe kyosalawo kumuddiza ali ennyoko nammwe mujja kufa ekifo ky'okukubira kansala n'omugamba onalewo kansa abakanso babadde banoonya omusolo gwabwe naye bagambye njabalaba wiiki ejja ekyo kikulemerawa kubanga nze olira deko siiru gwefuna ennusu 10 okiraba oba oli mulamu okutegeeragana ojje ku kanso naye muleme kuyomba n'abantu bannange tubeere abantu abagunjufu za bizinensi zino wabeerewo obwenkanya okusasula emisolo kuba watabeerewo obwenkanya Abannayuganda mujja tukyawa ina okumakinga sure nti omusolo gw'osasula ennaku zino emisolo gyonna bagiza ku system teri musolo gwe tukwata mu nsawo n'enkuwa egyempoza bajja jjogera ku technical person naye emisolo trading license baziteeka ku system ekyakosawo kityo bwali kumalawo buli bwanguzi officer Town Clerk bali supposed okukola zino baraza eyo babuulire abantu ebitambula ba CDO. You don't need to come here sometimes. But abantu bali supposed town agent, commercial officer, CDO bali supposed okujja ye mubeera okubabuulira ebintu bino ng'ebitambula. Funa n'ab'emidaala betumaze okutegeera nti charges zibayitirirako nange mu buntu mbadde simanyi babadde bawoza empooza naye nga kyetubadde ffe twagala obbagamba nti balina okusasula naye nga basasula mwaka
nga basasula trading license kuba trading license etesukka mitwalo 6 naye tugenza okulaba abantu baba mitwalo 2, 3, 5 tukanyiza tugenda kutwala ensonga eno mu kansa ekyogereko tulina owaadi we yatayinza kuwa 5 n'owakadaala k'obummonde n'awa 5 ate tugenza okulaba nga sente ezo zebawa situmanyi gye zidda kubanga abantu balina bulisiti ekitegeeza bawaayo cash naye omuntu bw'anaaba asasula trading license agenda kuwa ku ifmis obukambwe bayinza okuba nga bakambwe naye n'abantu betugendamu si balungi abantu beewoomesa wano naye nze nkoledde mu bantu emyaka 25 abantu mbamanyi otuukayo nagamba ekintu oba obadde olya kintu nekikulema okulya kakati bw'obanga tolina mwoyo mutuukirivu nga tolina neema naawe omuddamu awo olutalo weruva naye olw'okuba nti ffe tuli basavanti tugenda kwogera nabo twongere obbasunsula n'obbasomesa tibali abantu omusanga alina ebizibu bye gwate omusaba ssente so aba n'obusungu kati gw'olina omukwata bulungi ne